ofuleka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Kyabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Kyabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Kyabasa Fama. Zino nteeseganya muganda aganti gye bazireegera si gye zivugira. Buli omu bamugamba agenda abage byalowooza nti bye bisobola okukomya olutalo. Buli omu yaleese ebibye. Kaakati awo okuteeseganya w'okutandikira. Ku nkomero ya byonna wagenda kubeerawo okuseeseetuka ku njuyi zombi. Ekyo tekiriiko kubuusabuusa. Era ndooza nkigattana kino ekyawona Sewungu abuuzizza nti Ukraine nti Russia eyinza tyokugamba nti Ukraine ebereko ekkomo ku bunene bw'amagye era egisalirewo ne ku baani beekolagana nabo mu byekijasi. Kakati mu mbeera ya bulijjo mu kye bayita endowooza ya idealism amawanga ffenna ku nsi kuno tuba twenkana. Naye mu ndowooza endala gye bayita realism amawanga gonna tegasobola kwenkana. Tegasobola kwenkana. Kyekyo lwaki olaba nti gye bayita Cuban Missile Crisis ekyagireetawo nga America egambye nti gwe Omurasha tosobola kujja n'oteeka missile za mutawaana wano Cuba nga ziri mayiro 9 zokka okuva wendi. Ne gali mawanga geetengeredde gali abiri nga bye gaali gasalawo bikwata kuggo. Ne America yasemba nakakongo naga nti kikafu eri nsi Katonda egende mu ssematalo ow'okusatu lwekyo nti 1 tosobola kuteekawo missile nga zininaanye. So amawanga gasiŋŋana kye tulina okukkiriza. Kaakati America yali ekiraba ng'ekyo kya bulabe nnyo Russia okujja okuteeka missile zaayo e Cuba. Era baali bagenda mu ssematalo wa kusatu paka lwe baatuula ku mmeeza ne bakkaanya Russia ejjeyo missile zaayo mu Cuba ne Russia nerayiza America eve ku bikolwa bye yaliko ebyokugisekeeterera. So kakati yembeera yemu ne Russia gyerimu nti ebimu ku byesaba bizibu nnyo naye nkuwadde ekyokulabirako ekya America ku gye bayita Cuban Missile Crisis ey'emyaka gy'enkaaga. Ndowooza bwe ntyo bwe nnyinza okuddamu Honorable Sewungu. Ne wabaawo Nsubuga Muzafaru namawulire wa CBS Kalungu mbuuliza Dr. nti no mu Russia mulimu ekoke agambuuliza Dr. nti mu Russia mulimu eggwanga eriyitibwa Ukraine nga bwe kiri mu Ukraine nti mulimu eggwanga eriyitibwa Russia. Naye simanyi oba ategeeza abantu oba kitundu. Ndowooza ategeeza abantu olwaki ekyokulabirako kiri kyempadde nti amawanga abiri amakulu e Ukraine oyina eri aba Russia ne bayita ba Ukrainians. Kati kyabuuza nti ne mu Russia oyinayo eggwanga eddene eri aba Ukrainians. Ansa eri nti mu Russia toyinayo ggwanga ddene eri aba Ukrainians. Naye oyinayo ba Ukrainians sekinoomu nga bw'oyinza okugamba eriyo omuganda mu America eriyo omuganda eriyo omusoga mu America. Naye nga kwega simwe bamu ku biti by'abantu ebinene mu America. Simanyi bakitegeerekeka. So mu Russia ojja kusangayo abantu sekinoomu nga ye ggwanga lye mu Ukraine naye tebakola kye bayita sizable population. Era nga bwe tugambye nti ne mu Ukraine twogedde ku mawanga abiri aba Ukraine n'aba Russia. Naye oyinayo n'abalanga ba Crimean Tatars omuvono Minister Umerov. Naye nga bali be banene ababiri era be babeera mu kuttunka bano abalala ne babeera nga mperekeze. So toyinayo ggwanga eryetengeredde nga ddene mu Russia nga bwe tulabagano naye nga ba abantu gye bali mu butono bwabwe. Osobola otugoberera ku YouTube channel ya CBS FM UG official channel n'obanga osobola n'okuweereza obubaka ng'obwaba n'abo bannaffe abo. Trump ng'omutabazi wa Russia ne Ukraine ye kiki kyayogera ku bulumbaganyi buno? Donald John Trump bino yabyesamudde ye ne government ya America. Ekisooka bagamba olukwe tebalubaddemu ate ne Ukraine teyababuuliddeko
ng'egenda okukola obulumbaganyi buno kye bayita advance warning. Era n'abanywanyi abalala bye boogedde okuli Germany, Bungereza n'abalala baga nti naye ate tebabivumirira nga bwe banguwa bulijjo okuvumirira obulumbaganyi Russia bwekoze mu ggwanga erya Ukraine. Kyekyenjawulo ekiri awo nti baga ffe tetwabitegedde naye okuvumirira ekyo tebakikoze. Kakati mangu ddala nga bino bimaze okubaawo kubanga jjukira Trump bukyajja eno yemu ku nsonga eziri ku mwanjo ze yasoosowaza. Era yatudde ne Putin mu mboozi ey'olufumo ku ssimu okwogera ku bino n'ensonga endala. Bwe yavudde mu mboozi eno ey'akafubo, Trump n'agenda ku mukutu gwe ku mutimbagano ku kibanja kye n'agamba nti kituufu njogedde ne President Putin naye agambye nti ayina okubonereza eggwanga erya Ukraine. Yadde enteeseganya weeziri naye wano ayina okubonereza. Trump yawandiise bw'ati ku kibanja kye nti President Putin did say and very strongly that he will have to respond to the recent attack on the airfields. Jukiro ono Trump badamuga ko byanteeseganya n'okuzeggosa. Kati naye ng'ali mu kumugamba naka ebyo byo tujja genda maaso naye nkukakasa bano nyina okusooka okubabonerezaayo olwa kino kye baakoze. Kikulaga obulumi n'obusungu Putin bw'alina ate nga tumulabye mu lutalo luno nti Putin atwala ebiseera bye. Goyinza okwagala okudduka egyakafubutuko ye n'akiwa obudde ojjukira ku Prigozhin noga nti musajja nga ajolonze munywanyi we n'akiwa obudde gye kyaggwera nga bizibu nnyo. Kakati na wano Trump yakakasizza nti mu kuwooyawoya Putin kwonna ku kyabaddewo Putin yamugambye abo nnyina okubabonereza. Emboozi ey'akafubo eno ng'ewedde omu ku bayambi ba President Putin nga ye Yuri Yushakov bwe yabadde ayogera ne bannamawulire yabagambye nti Putin yagambye Trump yagambye yakakasiza mukama we Putin nti obulumbaganyo bwe tebabulinaako mukono. Ate tekikomaawo ne babadde bagenda okubukola tebabategeezezaako bwe nabo bakitegedde kimaze kubeerawo. Kati jjukira Trump naku ntono ze tukubyamaga yali yawa Putin ne Zelensky nsalesale wa wiiki 2 okuseeseetuka ku nteeseganya kugamba wabenga waliwo ekirabwako si byakuwanyisiganya basibe kuba ebyo babadde babikola nga ne Trump tannajja. Ekyawuseemu oluno miwendo kweyongerako naye ebyo bibadde bikolebwa. Kati yagalawo ekyenjawulo ku kukomya olutalo n'aba wansalesale wa wiiki 2. Era bwe yagenda ku kibanja kye Trump yagamba Putin nti kirabika otabuse n'omutwe yakozesa ekigambo crazy. Tuli mu nteeseganya ate oli mu kusesebula. Namugana naye mu wiiki 2 bwe watabeerawo kyanjawulo enkola yange ogenda kugiraba ng'ekyuseemu. Trump agamba Putin enkola yange jjukira ebadde nungi ng'era abadde bamuvumirira nti yayinula Putin. Kati Trump n'ategeeza Putin nti enkola yange egenda kukyuka. Kati oluvannyuma lwa bino ebigambo bya Trump byakyusa. Bwe yagenza okwogera ku byayogedde ne Trump ekyansalesale teyakizeemu okukireka ebbali kikulaga nti yaseeseetuse ku nsalesalewe owa wiiki 2 kubanga dynamics zikyuse. Tikati musajja obadde omuteeka ku kyokya kati raba ate naye alumbiddwa kyokka ate naakukakasa nti mu byonna tubikole okuteesa kujja kubaawo n'okukanya tujja kufuna naye kino Ukraine erina okukisasulira. Tayinza kugireka genda ng'eyinaayina ng'emukoze ekintu eky'obuswavu bwe kiti. Wuliriza ebigambo bino. President Putin did say and very strongly n'abiteeka mu koma 2 bubonero obuwumuza 2 wakati and very strongly that he will have to respond to the recent attack on the airfields. Jukira emundu tesirikangamu ne drone zikubwa naye ebyo tabibalanga kuwolera ggwanga.
ne ku baraza nga batudde Turkey era drone zaali zikuba n'ebikombola nga bisindikibwa Ukraine naye ebyo Putin tabibala ayina kyateekateeka kyayina okulaba nga kijja mu kino ekyakoleddwa ku lunaku olwa Sunday ekyo kiviira ddala ku Trump kennyini nga yayogedde ne Putin bukyabifulumya jo Putin ne gavumenti ye tebannabiwakanya tebannabakubikkiriza so mbufunze kitegeeza nti Trump kyayogera ddala kituufu kubanga singa tekibadde kituufu singa gavumenti ya Russia yagambira nti ebyo tetubimanyi emboozi eno yakafubo Putin gye yabaddemu ne Trump tebaakomye ku nsonga za Ukraine. Trump yayingizaawo n'ensonga ya Iran. Okimanyi bulungi nti Russia munywanyi wa Iran naye nga wetwogerera America ne Iran bali mu nteeseganya ku bya nuclear. Okwogeraganya kuno kwagenza okubeerawo nga America emaze okusindika ebiteeso byayo ku nuclear eri Iran. Mu kimu ku biteeso America egamba Iran nti baba baakukkaanya ekkirize eve mu kuzimba nuclear atuuka ku ddaala ng'osobola n'okumukolamu ebyokulwanyisa bya nuclear kuba nuclear akozesebwa ku bintu biyitirivu malwaliro by'amasannyalaze n'ebirala naye waliwo oba muzima n'atuuka ku ddaala nga ng'oggyeko biri ebirala asobola n'okukozesebwa ebyokulwanyisa kyekisinga okutiisa America n'eggwanga lya Isirayiri. Kakati America egamba nti oyo ateeka America ku bunkenke Iran emuveeko bweba yeetaaga amaanyi ga nuclear ag'ekika ekyo esobola okukolagana n'amawanga amalala nago agakola nuclear ge bateeraliikirira baba America. Kakati ekiwandiiko ekyo Iran tennaba kukiddamu mu butongole bakyali mu kukyetegereza naye nga bwe bakyalinda okukyetegereza omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei jo yagambye nti okwokusaba kwa America tekuyiseemu jjukira yasalawo ekyenkomeredde ku nsonga ezawaka ne wabweru wa Iran. N'olwekyo yadde minisita w'ensonga ez'amawanga amalala owa Iran tannaba kwanukula America ne kati ansa tugimanyi. Khamenei amaze okukitegeeza nti ekyo tekijja kuba. Kakati bano bagenza okwogeraganya ebigambo bya Khamenei bibadde bimaze okufuluma. Kati Trump wagenze ku kibanja kye agambye nti Putin amusuubiza nti mwetegefu naye okuyingira mu nteeseganya zino zifuuke ez'abasatu. Bwe zifuuka ez'abasatu oba oliawo kyangu okutuuka ku kukkaanya kubanga Iran esobola okubeeramu ne gwe yeesiga okusinga n'okuteesa n'oyo gweteesiga yekka. Kati kye tulinza okulaba oba enteeseganya zino ng'oggyeko ebigambo bya Trump nti Russia naye n'aziyingiramu ate tulabe oba n'ekyo kisobola okutuusa bano okukkaanya kubanga jjukira Trump okutandika enteeseganya ezize empya mu kusooka mu kisanja ekyasooka yasanga Obama ayina okukkaanya kwatuuseeko ne banne mu kye bayita P5+1 amawanga 5 P5 kitegeeza amawanga 5 ag'enkalakala mu UN Security Council ne bagattako ne Germany. Kati abo be baatuula ne Iran ne babaako bye bakkaanya ku ngeri ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa kulondoola nuclear gye kijjanga okulondoola kirabe nti Iran tesukka we bakomye. N'oluvannyuma America ne banywanyi baayo nabo bajja obukwakkulizo ku Iran. Enteekateeka eyo yali etambudde bulungi naye Isirayiri yagiwakanya nnyo kakati ne Trump n'agiwakanya nga tannajja na kuba president. Era olwajja kuba president najja enta mu ndagaano eyo. Kati bwe yajja enta mu ndagaano eyo ko Iran nange kanzireyo nkole byange kubanga America bwevaamu bali abasigadde abataano baba tebakolera Iran kubanga envumbo za America zizisinga okukosa Iran. So kakati mu kisanja ekyokubiri ate Trump ne yeekyusa naga kakati nze njagala tutuule babiri tubeeko bye tukkaanyaako. Kati enteeseganya awo we ziringa zituuse ku kisenge kati Trump kwegamba nti kaneeyambise Putin oba oli awo ayinza okunnyamba ne tubaako kye tugusa.
Joseph Chams alina komenti agamba nti tewali kitiini kyanjawulo kyagenda kukola mpozinga it is to assassinate Zelensky. Anything else you want to measure up to losing 40 strategic heavy bombers? Tekisoboka kubanga Ukraine pulled that off without US intelligence assistance. Nebobeera America weesikamu nga gwoyamba akoze bwakikola nga takwebuzizako ne bwaba ali ku saidi yo nawe otyamu weesikamu nga gwoyamba akoze ekikwekweto mu lutalo naye nga tolinaamu mukono wadde afaanaganye n'omuwuliriza waffe omulala owolango nga John Sali abeera Bungereza naye agamba teri ngeri kikwekweto ekyo Ukraine gyeyinza kukikola nga CIA tekirimu. So kati America iringa ekangaliriza ekyamazima tekisoboka kuba kale ne bwe batekirimu naye Ukraine nerumba nga bano tebawadde advance notice kokogera ekyo nakyo okiraba nga tekisoboka. Kyasalo njagala ndowooza wakiddamu the interest of other people abuuza nti ebirambo egyo giterekebwa gitya nenjukira nga tukikoonako naye munnange buli lumikya tuba n'omuwuliza omuki omupya akakaaga kwoyogerako mumpe kakaaga mbaye kakaaga nga mirambo kiki kyabuuza okukolata yaagyo oba gikazibwa oba gikola ki gikuumibwa gityo gikazibwa bulungi ne giterekebwa kubanga bakimanyi ku nkomerero ya byonna buli omu ajja kwetaaga emirambo gyamawanga go gakirimanyi kyolina okugamanyako nti mbyentalo teryakkiriza munne kusigaza mulambo gwa munne nja kumuwa ekyokulabirako ekirala nti olaba olwaliro olutalo lw'e Korea lwaggwa mu 53 kale lwayimirira mu 53 kubanga tebasayininga ndagaano erukome naye bakkiriza okuzikiza emmundu mu 53 America yafiirwa abaserikale baayo bangi naye kimanyi nti n'okutuusa olwaleero America ekyanoonya ebisigalira by'abaserikale baayo abaafiira mu lutalo olwo kubanga amawanga gakirimaanyi tegaagala musirikale waago kufa ne baba nga tebamuyinaako malaalo. So kakati enjuyi zombi zikimanyi nga ziri mu lutalo olwo nti ku nkomerero bwe tunaatuuka ku by'okukkaanya buli omu yeetaaga ababe. So emirambo gikwatibwa bulungi kyekyo lwaki buli omu agirina buli omu amanyi we giri. Okay. Mu kutandika twayogedde ku bimotoka abagoba baabyo omu yafuna simu oba babiri naye kitegeeza baawonawo abagoba baabyo bonna balamu kati bo bali mu bbanga oba banaavuna gambye baakwatiddwa. Okay. Era mu kubakunya nenkuwa ekyokulabirako ekyomukutu gw'amawulire gwenjogeddeko ng'ate gwesigika ku nsonga z'amawulire agakwata ku magye ga Russia nti amagye ga Russia oluusi mwe bayita n'okufulumiza propaganda waabwe. So ensonga zaabwe osobola okuzeesiga ku mulamwa guno mu kubakunya ne bannyonnyola ebintu bwe byabadde ne gye byatandikira nti bali bajja tulina byamaguzi byaffe bitutwalira egindi naye oba tonnatuuka ggulu olinaga nti gyera oyimirira kawe ka mudiini oba waakayimirira ne bifubuutukamu ng'obulumbaganyi yabadde yayagala bukola ka mudiini si kutuuka ggulu gye yakusindisa. So bwe bityo bwe byabadde ab'ebyokwerinda babalina naye okusinziira ku mawulire agaliwo ab'ebyokwerinda balabika nabo bamaze okumatira nti bano bambi basajja batu tebaali mu lukwe baali banoonya kiwulira magala ddiba bali babalimba bulungi ate baali bakolagana n'abantu batendeke mpinga wa bulijjo waliwo wa SBU yali mu kumukozesa nga tategedde okumanya ebintu ebikwatagana ku byoboke si biba bino muba mu nsi bbiri za njawulo gw'onoonya bizinesi ekitereke kiki ekiyumba kiki ate ogenda gamba kasitoma nti wayi tusooke tukisumulule ndabe buli kiri mu munda gwoba onookola emirimu egy'okusaabaza ebyamaguzi nkuyisa okusaabaza ebyamaguzi nga nti sewe bokisi ezo njagala oŋŋambye mulimu nnyaanya tusooke tupangulule emukwemu gwoba olikola sente oba toyagala kene katunoonye omulala kati basajja batu beetikka bitereke kakati ate jjukira okukuba ndowooza ayinza okubaabuuza lwaki balamu emmotoka nga bw'ogira bakatugereze ku sino tulaka gy'osinga okumanya wano ne sikaniya ndowooza tuyinza okuba tuzimanyi kuba yemu kuzaakozesa emu ku mmotoka sikaniya kati ekitanda kiri mabega
drone zifubutuka mu bufubutu sigenda kola bulumbaganyi bwe kigwa ebitanda byo ne bisaanyizibwawo ekitwe tekiriko mutawa yenteekateeka y'obulumbaganyi tebayagala kulumya be bakozesezza olede babatadde mu bulabo obubamala kyekirwa kyoliiba mwana omwana nti baako woyimirira katono onaakulagirire bulungi gy'olaga kati ye naga nti ate namala gayimirira ku kkubo kanyimirire ku ssundiro ly'amafuta ab'emmotoka yakagisimba bw'ati ng'alaba bifuluma mu bbaati waggulu. Kamya Martin asinzidde entebe naga Dr. Yole kutuweereza wamu ne mukulu Mpinga. Mbuuza singa enteeseganya zigaana kiki Trump kyayinza okukola okunyigiriza Russia okukomya olutalo? Asobola okukola omukulembeze wa Germany omupya kyali mu kukola ebyokulwanyisa Olaf Scholz bye yali yagaana okuwaayo. Ono omupya eyakalaye ye yagambye agenda kubiwa Ukraine esobola okusindika ebikompolo ebyamaanyi munda mu Russia. So olutalo lusobola okulinnya emitendera kati naava mu byokwekweka n'aluyingira mu butereevu. So bintu bingi ate n'ekirala era bayinza okwongeza ku mutendera gw'obukwakkulizo kubeera Zelensky yazakisaba nti mumutaddeko sanctions eziwera myaka 3 naye muzirinnyise mwongere amaanyi ku sanctions. So ebyokukola bingi era tubirabye mu lutalo ate oluvannyuma lw'emyaka 3 kitegeere nti buli ludda olutalo luno lubatuuse mu bulago ne buli omwana onya tukivaamu tutya nyina okukivaamu ngandi w'amaanyi kati akakunizo we kali okukivaamu buli omu akyagala naye nkivuddemu ntya kekakunizo kubanga olutalo gwe Putin lwayita special operation okubanga kati ogenda kwaniriza emirambo nkaaga si nkaaga kakaaga si kintu kitono nga abantu wabagenda no special operation tebigenda kubakosa abo balina bannyinaabwe balina bamaama baabwe nate sije emirambo gyokka gino gye jakkanyiziddwako omutwalo gumu mu 1200. Kati Putin bw'aba agamba nti ekisanja kya Zelensky kyaggwako agenda kuteesa naani ku ludda lwa Ukraine. Nze nga ndabanga Putin ali mu kwekaza ng'ayagala kusooka kuwolera olw'ekikwekweto kya Ukraine. Putin tayagala kulekera Zelensky wini. Tayagala kumulekera alabanga eno wini bw'akivaamu aba awanguddwa olutalo bwe lukoba wano ekyo Trump atukakasiza yalina okwesasuza naye lwakuba Joseph Lukyambuzi agambye talina kyasuubirewo ekipya sebe ekipya osobola okukiraba ekyokutemula Zelensky tebisobola kugwa kiyinza ekyo ndowooza kiba kisusse ekyokutemula Zelensky kiba kisusse naye ebisobola okukolebwa ebirala bingi byonna tebinaggwayo ebyolutalo. Nga tuddizeewo ku Donald Trump atadde envumbo 88.8 CBS FM.